Yo, this is from batulide in the day, Eyo no ye plani y'omukulu Gravity Omutujju nga bw'ayagala eddwaliro omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ly'abazimba lifaanane. Awandiseeko NUP Medical Hospital Busaabala n'ateekawo ne ambulance n'apositinga ku mikutu gy'emigattabantu agamba nti baagala ddwaliro tebaagala kirala. Omukulu no ayongedde okuba nga ate ensonga agitwalira ddala waggulu oluvannyuma lw'akatambi ke tumulabyemu ng'asitudde omusenyu asitudde n'ensawo za sementi bbiri n'abeera ng'ate azitwala ku geeti y'e Busaabala. Kino nno kijje bangi mu mbeera naddala ab'ekibiina kya National Unity Platform era nga bagenze maaso okuba ng'ate batandika okuzza omuliro eri omukulu amanyiddwa nga Gravity Omutujju. Tugenda kuba nga tutandika n'omukulu amanyiddwa nga Big Aya. Awandiise n'agamba nti eggwanga litosse mu mbeera nti kati eddwaliro omuntu ayina kulibanja muntu kinnomu eyakeera ne yeekolera ssente ze so si gavumenti gye tuwa emisolo gye tuwa giragawa. Oyo mukulu amanyiddwa nga Big Aya ng'agezaako okuba ng'ate ekibuuzo ekyo kyolekeza omukulu amanyiddwa nga Gravity Omutujju mu ngeri emu oba endala kugamba aba yeewuunya omuntu abanja omuntu kinnomu eddwaliro eddamba ate nga abantu bawa omusolo gavumenti gwesoloza. Weewaawo Big Eye yategeezezza nti ennaku z'omwezi nga 7 Desemba omwaka guno gwennyini ajja kuba ng'ate abasuulako konsati ye. Jjukira nti kati yakikwatamuko ennaku zino. Weewaawo social media inlom yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate agamba nti Gravity Omutujju ayagala gavumenti emuwe ssente ez'omuyiwa omusolo aguleko emmotoka ennungi azimbeko ennyumba ennungi abeere ng'ate asikirizaako n'ebimaama. Wabula ate n'atakoma okwo n'ayagala omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu akwate mu nsawo ye ku ssente ezizze ze yeekoledde ye nga ye azimbeko eddwaliro ng'alizimbira bannayuganda. Awo nno n'amaliriza ng'agamba nti nayenza okusinziira ku ntegeera y'omukulu no Gravity Omutujju tomanya yandiba omutuufu. Akitegedde okitegedde. Ate nga ye omulala yavuddeyo n'agamba nti mmwe abatugamba tujje maama waakyo mu bino ebintu abamu ku ffe Bobi Wine yafuuka muzadde gye tuli. Amuyingirira aba ayingiriridde muzadde waffe agume tumusabule ne nnyina. So bwe batyo bwe basazeewo. Jjukira nti maama wa Gravity bamutadde dda mu zino ensonga era nga batandise dda naye kubanga bamukalakata. Waliwo ono ye agambye nti tewali sympathy watandise olutalo kati lumalirize. Mu lutalo buli kyakulwanyisa kikozesebwa guma. Okiwulidde olwo nno nga bamaze okuba nga ate bateeka maama we mu zino ensonga bamusabula left right. Ennyumba ye yagiddwayo nga bagamba nti mulabe ennyumba y'omuntu akyalulunkanira ensimbi z'omuyiwa w'omusolo. Awo essaawa eno wajja okuba nga ate abuyiwa kubanga essaawa yonna agenda kuba nga akola ki agimaliriza. Abo ba Madrat and chiko nabo bavuddeyo bagenze maaso okuba nga ate boogera ku nsonga ya Gravity nga bagamba nti oyo anoonya relevance kubaga ensonga gy'avaayo okwogera ku Bobi Wine yagyogera dda lwaki agitusa ssaawa eno. Anyways abo sigenda kuba nga ate mboogera ngenda kuba nga ate mbakutusaako bukolokolo nga bagenda maaso okuba nga ate bo balambulula ensonga eno nga bwe bagitegeera. Omukyala Anti Kaduuka yayogedde bangi n'abalala abagenze maaso okuba nga ate bavaayo okusabula Gravity Omutujju begenda okuba nga ate nkutusaako mbeere nga nkusibulira ano fonna beera bulungi weraba. Naye ate ebyo principal yabyogera dde okwogera ku miliyoni 3 ez'abayimbi si byo kenzo bali boogerako biki katate lwaki Gravity abireeta kati ze ndaba tebirina nnyo mawulire mpozi ng'omuntu aba anoonya mwogerako naye yali alina kyogera luli nga principal yakakola ki yakakyogerako naye kati bwakireeta ate kati oba olaba nti omuntu ndooza like anoonya mwogerako biki but of course ne Gravity mufunyi okitegeera naye afuna okitegeera naye yandibadde kyakulabirako bw'aba nti asobola okuwa Bobi Wine amagezi ago lwaki amuwa amagezi nga naye asobola okugula emmotoka ey'emiliyoni 3 Range Rover lwaki yazimba mukaleka kiriniki n'akateekayo naga Bobi Wine nze nkoze kino oba principal nze nkoze kino naawe beera kyakulabirako gwe lwaki olinda bya munno byakoze byatobye nabyo okuva edda gobyo yagala bakuweeko okitegeera ekyo ganta alinayo poloti gyayinza kwefiiriza naga nti kati wano nteekewo kakalwaliro kayambe ekitundu lwaki atunulira Bobi Wine akale lwaki agamba Bobi lwaki kale tagamba kale oba Kenzo oba kale omuntu omulala yenna oba abantu abali mu gavumenti oba ba ministers oba bakaba parliament maybe nze kyendowooza
abantu balina omuze kulabika nti baganya okwatakinga Bobi Wine kuba nti aliko amasanyalaze ki mangi nti buli omwogerako abantu bajja kuwa omanya abantu bakyafaayo baba kuvumye bakuwa attention okitegeera olwokuba nti buli lwoyogera ku Bobi Wine lwofuna views lwofuna likes abantu okitegeera yanze bwendowooza bwentyo naye nze ndaba ebyo byali byadda ebya biliyoni z'abayimbi oba bagamba 3 kezo ng'abyogerako awo biki naye nze ndaba ndoze yazizabuza muna abantu balina engeri gye banoonyamu amawulire. Madrat Gravity anoonya kye popularity mukulu wa Buyi omusajja wa Buyu wabuyu Gravity Dereson Bambi kankugambye ekigambo kino ngoye kumenya Bobi Wine byakoze omusajja oyo by the way yeyagalanga nnyo obutaledda kitegeera Bobi Wine si omuntu agenda okukola alage okitegeera Bobi Wine byakoze bingi Bobi Wine omuyimbi akolako show oba yali ku cricket oval na flying Mr. G najja nabaga abantu musasula dene 10 wabala muleke buli kyoyina ekikadde kyewakuwa atwa sente tusuwe tugere tuyamba abantu nga tamanyi nti alibako ne member wa parliament okitegeera Bobi Wine ne mukyala we bagenda nga mawulire manya malwaliro ogabira abantu ebintu badakisi bichi nga tasubira ko nti alibachi aliba mukulembeze so ebyo yabikola kati ndoza na bingi be bakoze nga nupu byotayinza kumanya okitegeera lero akwamwe mwamanyira tunobo twanasawuza mukyere 2 eri abantu ino okulaga kati twakola charity yacha chezali mawule zali ne kati eyo mwaka guli ogwedde mwagirabako kati wali yabyo kale kibi nnyo okwaza abantu n'oboolesa obunaku baabwe okitegeera mu nsi muno teri muntu okujja ng'ozimbe private hospital teri muntu akirizibwa zimba ddwaliro n'oliwa bantu kikiringa nekkubo oba olina obusobozi obuli kwange na millions and millions of money bagamba webala nnyo okitegeera kati nuja gavumenti gyaki ye bwayogerako nekinoomu ye Bobi Wine bwagamba biliyoni 3 ez'okuwa abayimbi muzizimbe mu kiruddu mwaba muzizimbe mu order biliyoni 3 zisobola zimbe eddwaliro eriringa kiruddu osegeera ne botera wabayimbi etteeka eri bafuga tinowe kalamo gyafunamu nga towadde buwi bano biliyoni 3 ndizinzo yamba ba Kampala boko ba Central Region osegeera nga we kalamo gyatabitegedde owawa kuba bayimbi banje osegeera ndoza yo yali point ya Bobi Wine nageragera nti biliyoni 3 kasajja gwe wawa ava mugundi ki bane n'abakazi mwagala okwegatta yenna otuula nodda omusajja ga dadi yenna n'oweekera ng'oyita dadi kikaaki sebo mugwana nkuwa embalirira y'eddwaliro erigenda okuzimbibwa oyo seminti gwoleese ne ku munaku asembayo mu Uganda tagenda kukola ddamu obitikke n'omusenyu gw'enkya gyenkeera busaabala woobitadde wenkeera oyo seminti unless ng'otaddewo ensawo 40 naye ezo tezijja kutuyamba teekawo ensawo 40 emmotoka z'omusenyu 10 n'emitayimbwa egigenda okukola septic tanka egendamu amazzi g'abalwadde twetaaga emitayimbwa 40 nja kuwanikira ettaka okugenda eddwaliro tugenda lisonda bwe kibanga kyekikutta okulaba nga lizimbibwa eddwaliro contribution yo tematiza eyo n'omunaku asembayo tagenda kugituwa kubanga omunaku asembayo alina okwekuŋŋaanyaamu at least atuwa ensawo 6 n'emmotoka z'omusenyu 3 kati twanguyize yongera ku bintu tukute naye enkya ku makya nze nkeerawo mbijjewo ntegeeza abantu tebimala ekyo ky'okoze ku mansion gy'oli mu kuzimba olwana na sente za federation sebo mwana atu za malwaliro ezo sente za malwaliro wano za kuzimba amasomero abaana basomera ku mataffaali pozite wasoma muddayo musoma okusoma kw'abakulu nze nga naddayo dayo osoma obeeremuko ku magezi agawula amazina enkali amazina bagagegase n'enkali osobola okukwata enkali nedde ebbali amazina gasigala gokka newankubadde abasinga temutegeera naye era osobola okutegeera tuleme kudda wano kulya nga tunyigirizibwa ne twefuula ebitategeera ne twefuula ebiwumba tutegeera just lwakuba munoonya following ze nabagamba sikyayiga following wenda contribute agayonga kivubukago katugezeeko kutegeeza oba okusomesa osanga onabitegeerwa lalukirawo tutawaanyanga okutumalira obudde eggwanga
likulemberwa amasiga asatu. Essiga erisooka lya legislature omugwa parliament. Essiga eddala lya executive omugwa president ne ba cabinet ministers. Essiga eddala lya judiciary omugwa ekitongole ekiramuzi ne side ey'amateeka. Kati kale katugende ku role ya opposition kuba boyogera Bobi Wine oba oyogera opposition mu ggwanga nga Uganda. Katugende ku role ya opposition mu Uganda. Role ya opposition is to keep the government in check. Oba it's also referred to as an alternative government oba the government in waiting. Oba kitegeera. Kitegeeza ye ate birina mu luzungu wona abitegeera simanyi. Mututawaanya mmwe bisajja mmwe. Ani ayina okuzimba amalwaliro mu ggwanga? Ani ayina okuzimba amasomero? Ani ayina okukola enguudo? Mu parliament omuyisibwa amateeka. Rolo y'aba cabinet ministers it's to implement legislation. Oba kitegeera. Omugaso gwa opposition nga Bobi Wine kuteeka government ku nninga inti kino kyayina kukola kino, zino ssente zaayisibwa zaayina kukola kino naye tekyazikola. Kweko okukipingira government mu check mukeberwa inti bakola ekyo kye balina okukola. Government esolooza omusolo. Ani asolooza omusolo mu ggwanga? Esolooza omusolo. Ani alina okugwimplementinga? Ba cabinet ministers be balina eyo role ey'okugenda mu departments ez'eggwanga okuimplementinga ebiteesebwa mu parliament. Oba kitegeera. Kati njagala ombuulire ku masiga asatu gonna agakulemberwa agafuga oba agatwala eggwanga mu maaso, opposition etuula ku ssiga limu erya legislature omugwa parliament. Tewali ssiga kulya bulamuzi na kulya executive opposition wetuula. Mu ba cabinet ministers temuli yadde representative owa opposition nti onaamuteeka ku nninga nti bannange ono akiikirira Bobi Wine mu executive naye eddwaliro ly'egundi teryazimbibwa. Oba okitegeera. Ebyo by'oyogera obyogeza butamanya, obyogeza bugwagwa, obyogeza kulengeza, kuzalawa na kuyisaamu bantu maaso. Sooka omanye omugaso gw'opposition mu ggwanga. Tetugenda kusomesa byonna bw'oba tomanyi sirika. Omugaso gw'opposition mu ggwanga it's to keep the government in check. Gwe mulimu. Opposition tesolooza musolo. Opposition tekola nguudo. Opposition tezimba malwaliro. Kubanga opposition bw'avaayo n'azimba eddwaliro aba ayambyeko gavumenti obubbi. Kubanga gavumenti esolooza omusolo kukola bintu ebyo. Kati bwetabikola ate memba wa parliament najja n'abikola, oba Bobi Wine najja n'abikola, aba ayambyeko bali kuba ssente ezo ezandikoze ebintu bino bo bazikuŋŋaanya ne bazigulamu ttiya gaasi ne beewaŋŋamya mu buyinza n'ebintu ebirala ebyembyone. Kati kirenzi ggolala obanga tomanyi tovangayo kwogera by'otategeera. Ntagingira aba Uganda Wildlife Center batunnyonnyole ezzike lino ly'abatoloseeko litya okutuuka okutaaya yampaka mu bifo ebisanyukirwamu abantu. Olunaku Gravity lwogenda okuvaayo n'okirealize nti gwa muyimbi akyasinze okuba omubi mu nsi yonna. Mu bayimbi b'eggwanga Uganda gwa muyimbi akyasinze okuvaayo okuba ng'olabika bubi. Waali badde otambula na kironga n'amasannyalaze tekuli, ng'otambula mu nzikiza. In fact you were not good even to recognize bannanga ofaanana obi Gravity. Oba kati olinamu akasente naye era ofaanana bubi. Aba Uganda Wildlife Center tugenda kubagulako omusango mutamutya ezzike okutuuka okutaaya mpaka mu beach ezitambulirwamu abantu abategeevu. Tugenda kubagulako omusango kubaga amazike gatambula n'obulwadde, gatambula ga spreading obulwadde. Tetumanyi oba n'ezzike ligeme. Aba Uganda Wildlife Center lwaki mulagajjala okutuuka ku ekyo? Lwaki mukkiriza amazike okubatolokako? Imagine gatambula kati gyalitambulira yonna yonna liresa likunkumuddeyo ki? Olunaku Gravity lwogenda kirializinga nti gwe ssebabi mu bayimbi b'eggwanga bonna
Uganda ate toyina nabyo yimba n'ebiyimba byo tebinyuma wallahi ojja kufuna ekyokuzaako naye nga tonnaba kufuna obwo bwongo Uganda Wildlife tugenda gigulako omusango. Can you imagine nerekezi kane litayaya mu kibuga wakati kwegamba n'ebyokwerinda nabyo tebikyaliwo mu bisolo kati tunabeera tyesefu nga tugenza okulambula mbu tufutudutte abaana bafezike litagadde litoloseeyo kati watifu likwagudde omwana mufuneemu amagezi agakuuma ebisolo byammwe bantu mmwe lwaki mutezika engeri okutaayaya mu bantu imagine osana kutambula kiro gravity nga n'amasanyalaze tekuli nga n'amataala gavuddeko gabbagajjeeko ofaanana bubi endabikayo tesikiriza munoonye entalo naye ojja kulufuna nti wayagadde ku recognize ojja kulufuna oli ku bizinesi y'omusajja namba kwoliko kwoyasaamira kw'obologera olwo tugambe nti gwokyasinza okuwujja obunyama bantu butategeera nti gwe kwegamba olabye danga obusente kale tugambe nti babo bawadde bubu mpulidde baawubbye n'obubba simanya nga bu biliyoni za 3 ndabye baawubbye n'okububba kati mugenda kwasaamirira ki abatalina kye muligatta ku ggwanga lyo ggwe ng'olaba ng'ekintu ekiri mu ggwanga lyo kyolina oyimbako kwe kutumbula ebyobuseegu toyinaako ky'ogatta ku ggwanga lyo okuuleko litoolako obutozi ggwe zike ggwe Uganda Police making sure ngeri ezzike mulikwata mulizeeyo mulisibire mu zoo wamanyigiriza nnyo ennyindo mugireeta omusaayi mulowooza nti Bobi Wine byonna bye mukola tabitegeera olina kulaalikeera nayanukula omuntu nsuubira omuntu oyo gwalikeera nayanukula ajja kukeera ku makya yeetuge kuba temuyina kiddako muli nothing buli we muli ukabeera ku makya nga mutegedde nti mugudde nga mulaba ensi tekyaboogerako tekyabawa sympathy temukyalina another impact yonna gye mugattako muyina kuvayo ne mubambira Bobi Wine kati no wali wasirika nga tokyalina yadde kyozzaako nga toyina kyozzaako waloga bikira kamenyo oyo n'omukakkanya naye mukwano twongera okutegeeza zunza mpola obutwa Gravity you are nothing in fact okanga abaana Gravity olikanga abaana rebale Uganda Wildlife tubatwala mu kooti mutamutya ezzike eryenkaniddeawo okutaayaya mu bantu toyina kyozzaako nkobe gwe ofaanana bubi. Mama Gravity bagamba omwana omubi avumaganya nnyina naye gwe sigenda kukuvuma sijja kukuvuma naye watuzaalira akaana katunulanga ekiwuggulu n'entegeera yaako naye yonna yakiwuggulu oba akaana kafaanana ani tuli mu kunoonyereza tulaba akaana kafaanana ani tata wako kali eno kali mu kutusumbuwa omanyi bagamba enkima gyekoma okulinnya waggulu gyekoma okukunama okitegeera naye nga ku statement gwe zekakoze gwe Munnayuganda akamaliddeko obudde statement zonna zekakoze bw'olaba waliwo eyina impact wadde esobola okukyusa enkima ezo reasoning zekakoze akasajja kavudde mu mawulire kayimbye biyimba muganyi guno omwaka n'oguwedde mu bimya amatu muganyi okubiwulira kati kazze kasamire Kyagulanyi bwe kamala okwasamira Kyagulanyi mukawa amatu mukoogereko era mukoogeddeko nno mwana tu naye oba kafaanana ani oba maama waako oba taata waako nze Gravity Omutujju yagambye nti tebeetaaga kiruddu yonna mu ggwanga Uganda erimu emala nkiddamu fantastic. Gravity Omutujju yagambye nti tebeetaaga kiruddu ndala enerimu emala. Tuyinza okuba tuyina obutategeeragana mu nsonga ezimu oba endala wabula sofa Gravity Omutujju ogenda kutusonyiwa. Simple mathematics. Gravity Omutujju obadde munaku ebbanga lyonna gy'ovudde ng'ozze okula yo grooming yonna gye watandikira okuyimba biri ebiyimba wallahi blood wali olabika bubi nnyo wali mwavu. I remember you could not even afford a single coin okugenda mwago amalwaliro nga bwolaba Kampala International. Naye Gravity Omutujju bwogera ku makya n'obalaatira Abannayuganda abakutadde gy'oli blood abo boyokyezza sikulimba ebigambo bingi byosobola okukozesa bingi tubigumidde blood tubigumidde ne tusigala nga tukwagala ganoko ge mazima wabula tosobola kera ku makya n'ogamba nti teweetaagawo kiruddu ndala. Are you serious? What are you saying? Blood oli serious ku kiki wayogedde wasoose kirowoozaako ba wayogedde bwogezi omanya at some point olumu twogera ebintu nga tetubisoose bikubaganyako mpawa nange olumu nina bye njogera nga sisoose bikubaganyako mpawa. Gravity Omutujju oli serious tetwetaaga kiruddu ndala mu ggwanga Uganda? Kyogamba ebbanga Gravity you've traveled countries otambudde ensi
Chokabeze siso okena mutezikuweyagaza. Bongama tetuwetaaga ddwaliro ddala mu ggwanga Uganda. Kale muyinza ogamba tulina olugezigezi fine. Ne Gravity Uganda bakuwagadde ne bakuteekayo gy'oli. Gano go ge mazima. Obuzibu mu abagagga ssente bwe muzifuna mulowooza nti omwavu ye tasobola gaggawala. Ye problem yokka gye mulina. Mwana tosobola kuddira ku baana. Gravity twakuwa n'erinnya erya King of Cricket Oval. Lwansonga ffe buli lwotegeka ebivulu tujja. Ye ffe ba number 1 customers. Gravity nkukwate nkuvuge nkutwale ekiruddo olaba abaana bafa. Abana bali mukufira mu ddwaliro. Do you know why? Supply eri short. Eddwaliro supply ntono ku balwadde. Abantu abalwala every day. Okusinzira ku supply amalwaliro matono. Bwogera ku macha n'obalata n'ogamba tino tetwetaaga ddwaliro ddala. What are you saying? Kiki kyoyogerako? Blood. Nzo ndaba olumu tuyinza okuba tetukkiriziganya na bintu bimu. Nate ku kino blood walimbye nnyo. N'omuntu atalina amagezi asobola okukiraba nti Gravity wabadde senseless nnyo. Wabadde senseless nnyo nga bw'okiwulira. Blood, nze bwe tuba tutandise kubala ssente zange ze waakalya, tuzibalira ddala eziwera gwe Gravity ze waakalya nga ziva mu nsawo yange. Ffe tujja mu bivulu byo, ye ffe tu downloadinga music wo, of course data waffe agenda. Ffe tutula mu challenge zo okulaba nga omuyimbi waffe w'amaanyi asigalayo ku top. Ne tujja ne tukuba Cricket Oval. Bw'otandika otubalaatira nti gwe teweetaaga kiruddu mulala aliwo amala. I'm really so disappointed. Olinga agamba abalwadde baffe oba ofa n'ofa you don't care. Bwe tunaafa half of Uganda ani agenda okujja mu bivulu byo? Mwana video eno yankoze bubi nnyo. Gravity asobola okwogera ku muganda we Mawube, Chiko yavofuuka Mawube. Mutakingono muyika ndusu Gravity. Gravity nawe ayika endusu oveyo opinion. Eddwaliro lyogamba Bobi Wine okuzimba lyagaba bwe bazimbe, lyagaba otwala muganda we Mawube. Gravity mukole music omulungi. Mulemo okukola music ayisa akaka. Aba mulungi nga atandika je bikomekera ngo mukagwede mukola music wa 1 week. Okola music obera machinde nga tasala na kibuye. Kati mumalirizanga mu mwaka mulamba wetaaga okukola ennyimba 10. Nengo nonyako just luyimba lumulu kubezaawo. Bwe bigaana kati ne mugamba ani? Kati mwakizuula nti buli ayogera ku Bobi Wine amawulire gajja muyita ajafuna interview ajafuna airplay. Buli ayogera ku Bobi Wine feded artist munonya Bobi Wine, feded politician, feded presenter, babuloga abafedinga bani buli muntu amanyi nti Bobi Wine is the source of income kati ku bantu mwenna abeeyita ba so called celebrities. Kwa kati temukyasobola kukola kintu kyonna ne kigguka awatali linnya lye. Naye abalala bandyogedde but not Gravity. Nze naliko ne Gravity nakwata ssente ng'aziwa ba producer basatu ne ba presenter baali babiri. Naye ng'alina music w'abantu abali specific baleme kumuzannya. Bw'aba akiwakana challenging somewhere. Challenging somewhere ne ba producer asobola obbogera ne ba presenter. Katuma musazo otandike kubyogera. Gravity oyina ebusabala. Oyina ebusabala yennyini nga gye wabadde ogamba. Lwaki gwe kale ewuwo tofuula weddwaliro? Kubanga oyinza okweyaga savinga muganda ogwo mwafula Mawube ate nga n'ekyamufula Mawube okimanyi. Abalala boogere n'ebino bwe mujja mukola bogus music simanyi bijanjaalo simanyi ennyama teriiko gumba and other rubbish music. Tasobola kubaawo for so long. Osobuzaabuza abantu n'osasula airplay nga bakuba music wo naye abantu batuuka time ne babikoowa. Abantu batuuka ne bakubuuka. Abantu nga baagala good music. You people go and do good music. Muve mu stunt n'ebyekisubi mwagala otandikawo. Tebijja kubongerako. Kubanga ojja walampa Bobi Wine today. Naye tekijja kubaawo for so long. After Bobi Wine onazaakaani. So, gwe Gravity muyika ndusu. Wetereze bwetereze. Mama wa Gravity atunula linga linezikiriza akayo lino eryakamala okufa. Gravity oba jjajjawo ezaakayo laba nnyoko waafaanana. Ababaziika okumpi babaleetera okululuma. Ne waliwo abantu abamu tagenda kukkiriza tululumira nga tusirise n'akamanyiro kammwe
n'obunnanfuusi bwammwe bwetagenda kukkiriza naddala mu ebimbi bye Uganda mmwe ddala mu agasajja mu agayimba ga bubblegum music agatanyuma gasajja mmwe tetugenda kukkiriza kubeera nga mutuula ku nnaku y'Abannayuganda gye balina mumanyire omuntu wa Uganda gwe balinamu essuubi alwanirira omuntu wa wansi okubeera nga naye abeerako yaddeko tunidde guno ogusajja ogutalina wadde naye P7 n'ogugamba what is SST tegumanyi wadde naswana kiddamu guno Simigwa Wilson gu Gravity Omutujju nga guvaayo nagwo guwalampa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we gusajja gwe gu Gravity ndabe ku Facebook page yagwo gugenze ne guwandikako ebigambo ebyekisiru sigwe gataasoma gali so arrogant mutwe One Love Beach mutuzimbeko eddwaliro bw'okusinga okuliirako simanya amayirungi buno okuliirako ebyennyanja ne bano egasajja mwe wadde ebitiibwa n'okitunuulira nga tokimala mwe wammwe butalejja gy'olimira omuceere abantu be wammwe gy'olimira omuceere gw'olimirayo bawagwa bwereere n'otumira agasajja gano mboba musime bugenda ozimba eddwaliro sima ekyaddondo mbobe wammwe egomba mbukwanga Abannayuganda ssente ze bakuwadde nnyingi kale n'otunira ogusajja ogusiru nga guno omayo kati onoonya oguyimba oguwemula ogukomawo mu bantu tokyagulina kale otandise kubuukira bantu naye gasajja mmwe mujjukire nti Uganda abantu balina ennaku Gravity Omutujju gw'omu ku bayimbi abatamanyi kuyimba gw'omu ku bayimbi abatalina wadde n'oluyimba lwogamba nti osobola okuba ku mukolo okutudde abantu abali nti abantu abategeera kale ng'ogyeko bano abantu abatamira ne bali abeereri mugundi mu kunywa omwenge n'okulya biri ebigundi ebiva byammwe osegera naye naawe otandika okubeera ng'obuukira omuntu banne mujjukire gye mwava tolowooza nti wobeera ng'ovuga gundi Range Rover ng'eriko omutujju olowooza nti wamalayo ssebo Gravity Omutujju gw'omu ku bayimbi be nalaba nga otandika nga n'emmotoka gy'ovuga kagundi ka spasio ke wavuga nga kaali ka mukyala yalinga waffe eno Maganja bamuyita Fat M segera ke kamotoka ke wavuganga sawa ya leero kati ndowooza naawe olaba kati tomanyi musenze kubanga ozimba gukalina ovuga simi Range Rover Sport tumiti mu Uganda mulimu n'asula enjala mulimu n'omukyala sawa ya leero ayina olubuto naye ng'agamba nti mu ddwaliro wenna agenda okuzaala tebasooke kunteteeganya n'afuna ebinkozesebwako okubeera nga ava musanya ne n'ogutunulira nga oguvayo nawo gulipira omuntu ne bano egasajjamu banaye mwewummuzeeko osegera saa leero mumaze okubeera nga mulya ssente z'eddwaliro ze babagamba ez'ekiruddu kati mutandise okujjamu bolooga n'ogutunulira nga togumala osegera gwe miceere gy'olima eri ewammwe eri ebutalejja price yagyo gy'ogirimirako yeeyo gy'olina okubeera nga webeera nti gavumenti nti yeteekawo kye bayita price ennungi yeyo price gye wandibadde ogamba nti gy'olimirako beere ng'ofunamu akasente ogwo gu Range Rover gw'ovuga enguudo okoyita ze ennungi ennyo ne naawe n'ovaayo n'ojja ng'oboloogera omuntu ne bano egasajja mwe bano emuliso hypocrite naye Mukama Katonda mmwe ajja bakuba balaayi Bannayuganda abawagiddemu ebyo ebimba byammwe ebimubawemula bantu mwe temusiima kale mwefuula nti muli bayimbi banene lwaki ono yeefuula omuyimbi nti munene nnyo ayimba oguyimba lwaki yajjayo ekivvulu osegera bane bayimbi be Uganda muli bantu bannanfuusi muli bantu bali bankwe n'otuyira kana akasajja Bobi Wine keyambako okubeera nkayingira parliament kano kayudamaani nako n'okalanga kabalaata mu principle teyasooka kuneebuuzaako muze yalobinga biliyoni ezo 13 n'otunuulira naye omuntu ng'oyo Yudamaani emaokota north wetaba entanyo kokubolooga okwo kwobolooga naawe Yudamaani noddamu n'ogamba musimi bu principal asobeddwa kwegamuliso arrogant kati olaba watuuka gy'olaga naye gwe Yudamaani nawe ani ataakulaba ku nnaku eyakulumira waneeno ku luyinja waneeno Namuŋŋoona ng'otambuza bigere otambira mu busapatu obutafaanagana ng'omaze n'okuba ekimba kyo kiddawo beddi mazongoto bantu mwe mulekerawo okubeera n'obunnanfuusi bulumirirwe ennaku y'Abannayuganda manyi nti Abannayuganda beetaaga kye bayita essuubi eri obulamu bwabwe okitegeera bwe muddawo ne mutandika okubeera nga muvevenga nga jasi olukuŋŋaana lwakamala okubeera mu Uganda n'otunuulira nti minisitule ennamba ya finance mbwe esaba sime biliyoni yase biliyoni meka sime okusigaza Black Cross biliyoni ne bannange bantu mmwe n'empulira minisitule endala yasaba biliyoni 10
begenda kuzaalisa gundi egenda kuzaalisa mpologoma kalorya kino Gravity Omutujju segera obusiru n'obutaasoma obubasumbwa mu bisajja mmwe mwana bisajja mmwe munyiiza bannange nze neebuuza n'okwebuuza ne ŋŋamba nti oba singa Mukama Katonda Uganda ffenna atujjamu Uganda neefuna abantu abalala segera agasajja agandibadde emabega ne gasapootinga muyimbi munnaabwe